Omuwala ono golaba mu katambi muganda wa Aisha wa Mr. Kenny. Mu comment section yawo mbuulira ki kye bafaanaganya ne Aisha. Omuwala ono naye bamututte kukola bwa awusigalo ngera wolaba Aisha bwe bamutwala okukola bwa awusigale wa muzeeyi. Kati omuwala ono bwe yatuuse gye bagenza omutwala okukola bwa awusigalo yabadde akola emirimu gye bulungi nnyo ng'akola nga kalogo yakola kufiirawo. Naye omukazi we waka teyamusiimye. Mukozi emirimu agikola bulungi naye ayogera nnyo. Tasirika buli kaseera abeera ajabujja. Boosi we ndowooza atuuka ekiseera n'agamba gwe yenjogera gy'oyogeramu sigenda kukusobola. Oba yadde okola bulungi emirimu yadde ki naye omumwa gukufuukidde omumwa. Yamukutte n'amugamba tambula onviire wano sikwagalawo. Paakinga engoye zo mu kaveera otambula ogende. Kikazi kyattu ne kiteeka engoye zaakyo mu luveera ne kitambula ne kivaawo. Kyamubuuza boosi waakyo, madamu lwaki ongoba? Jjukira kiringa ng'ekitategeera bulungi. N'akigamba oyogera nnyo gendako keewalala. Ate ky'obambi mu bigambo byakyo kigamba kyagala okukola ewantu wonna kasita baba nga bakiwa ekyokulya nga bamuwa ew'okusula ne bwe batamuwa musaala ye ali ready okukola buli mulimu gwonna. Ekikulu ye kyasinga okufa kwe kufuna ew'okubeera. Era awantu abo bamwagala ng'omwana owaabwe. Ayagala waba agenza okukola bamuyise ng'omwana ne bwe batamuwa ssente naye nga kasita abanga yeebaka alya anywa ate nga bamuyisa ng'omwana owaabwe. Ne bwe banaamugamba kukola buli mulimu gwonna ali ready okukola ng'akalogoyi nga tawummula. Maama we yafa ali mu P1, taata we n'afa nga ali muba mu P2. Kugamba akuze mulekwa. Woolaba oyo anoonya waakubeera naye nga wookubeera anoonyawo nga awusigalo. Kati bafaanagana ne Aisha wa Mr. Kenny. Ekisookera ddala bw'omutunuulira alina elementi za Aisha. Kati elementi za Aisha wa Mr. Kenny ze njagala okomentinge mu comment section yawo biki omuwala ono byafaanaganya ne Aisha wa Mr. Kenny. Kasooke mukutuuseeko omwewulireko naye nga jjukira boosi we gw'abadde akolera yamugobe tamuwadde yadde n'ekimu. Yakedde ku makya n'amugamba tambula onviire ono n'agenda nga tamuwadde ne transport. Video nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Video yiiyo. Bannange omuwala wuuno abakozesa abantu ne mugaana obbaweereza ssente Katonda abeera abalaba. Mukazi wattu sifa ku kya ssente nfa ku kyakufuna wensula naawe okufuna wembeerera ddala nga mbayitanga bazadde bange nga taata. Kati oyo lwaki yakugobye? Yazze ng'agenda kukola okuba nga mbuno abadde anfunira balala ate nga naye mukolera ku bwereere. Olugize n'agamba nti ne mugamba ne bwe mubuuzizaako naye maama lwaki ongaba abalala lwaki sikukolera gwe yasoose okunzaala bagamba omwangu yatta enswa. N'agamba ani gw'obigamba twaliza mulinziira tambula ogende oba twagala kuwa. Bannange ayagala omuntu w'okukola omuwala wuuno oba yenna amumanyi. Mukazi wattu talina gy'akulaga akata atambula butambuzi. So amumanyi ngenda kugira neggulo wenajjidde ng'obudda mukolera ng'akalogoyi ne kaakati mbadde ntandika ogimukolera ng'akalogoyi naye maama. Kati yakuwaddeko ku ssente? Nedda nze nkulayirira bukyankolera buli wantu teri gye nali nsabye 11 ne baba atunda bugagga nabaki. Jasiti nze noonya nkwatanga maama ne taata. Bambi. Olaba kuvabu ye lirikwata wanjagadde nkwate wali bwenti katonotono eyo mu maaso nkwata liri bwenti nenne. Kati g'oviiridde wasooka olindeko kipeese tusobola okubeera oviiridde waggwa gye banzaala banzaala ku lw'e Masaka maze emyaka navaayo ndi kampi Juni. Taata yafa nsoma bebi maama yafa nsoma P1 ne gye babaziika tetumanyiiyo kati naffe ensi tukuze tutabaaza gye tusanga gye tulaga. Mu butuufu ono tasoboka kubeera bw'obanga kale omulesi mu makaago tosobola kubeera naye
agogo ge mazima ayogera nnyo tosobola kubeera naye omuntu bw'ati ng'omulese kukola ng'omungali mukozi ng'ono mu butuufu wabanga ayogera nnyo bw'ati ono aba atamira ddala nga bw'okyowulira kati bambi gye yagenza okukola boosi we yabadde akola manye abawala ng'ono ekisookera ddala kyendabyeko ono omuwala amanyi ennaku ye bazadde be baamufaako ali mu nsi akimanyi nti alina kweyisiza bulungi ku bantu naye omutwe gwe ategeera naye ayinza obba si ategeera ennyo ayinza obba tategeera bulungi ng'alina akazoolezoolemu kaakatono ku mutwe elementi ze zonna zifaanagana eza Aisha owa Mr. Kenny bw'otunuulira omuleesu gulinga ogwa Aisha bonna bawusigaalo enjogera bonna boogera nnyo kwegamba muganda wa Aisha wa Mr. Kenny era bw'oba oli eyo ng'omuwala ono osobola okumwewangulira nga awusigaalo wo osobola okunnoonyaako nensobola okumukutuusako yonna kyali ayagala kukola bwa awusigaalo ye anoonya wa kukola bwa awusigaalo gw'olaba ono gy'abadde akola baamugobye okitegeera baamugobye tamazeeyo na bbanga ddene lwa mumwamu yabadde ayogera nnyo yabuuziza mukama we madamu lwaki ongobye madamu teyamuwadde nnyo nsonga y'amaanyi naye yamugambye ebigambo olina bingi tambula onviire ebigambo olina bingi oyogera nnyo tosirika olinga kalediyo olinga kano akalediyo akaweddemu amanda anti ko kaba kasala buli kaseera so n'amugamba atambule amuviire wabaddewo omukyalo omulala eyabadde amwagala n'amugamba kale ntwale ewooli eyabadde anjagala omulala boosi we yagaanye okumutwala ewooli omulala nga tayagala agenda akola eri n'amugamba atambula butambuzi odde ewammwe gye wava teyamuwadde transport teyamuwadde yadde n'ez'okola yamugamba etambuza bigere ogende mu kyalo ewammwe gy'oba odda kati abantu lwaki mukozesa abantu b'abannammwe ne mubayisa ng'abatali baana mulekere abo bannange baboyisa okweyisa kuba awusigaalo obubi awusigaalo gwoyisa obubi naye yazaalwa nga gwe boozadde abaana ababo kitegeeza nga bw'otayagala bayise baana babo bw'oba toyisa baana b'abantu balala kiba kibi nnyo okuyisa omwana wa munno bw'otyo okitegeera ekintu ekyo so omuwala ono boosi we yamugobe tamuwadde yadde n'ekikumi nga tamuwadde yadde n'ekikumi n'amugamba tambuza bigere otambula onviiri n'omuntu omulala eyabadde amwagala agenda amukolere yamumumye kati omuntu bw'oba omukooye nga toyagala kukolere mukkirize agende mu maka amalala gy'aba akola kubanga okusinziira ku bigambo bya kino ekiwala kyakakiwala kikozi kyo kigamba tekifa ku ssente afa kubeera mu maka nga yeebaka alya anywa ajja kukola ng'akalogoyi ebyemirimu byo tebamweraliikirira okitegeera tebamweraliikirira naye gwe wenna ng'omanyi nti okeera ku makya n'oleeta omuntu okukolera mu makaago kimanye nti wazaala abaana mulekerawo okuyisa abaana b'abannammwe obubi nabo baba basaana okuyisibwa ng'abaana kati bambi ono omuwala yekyafa yagamba ayagala beere mu maka ng'ayagalwa nga bamuyisa ng'omwana bazadde be baafa maama we yafa taata we yafa talina muntu yenayina gw'alina ku nsi newookubeera talinaawo so bw'obanga oli eyo ng'oyagala okumwewangulira ng'oyagala abeere omukozi wo olina okugumira ebintu bino wammanga olina okugumira okujobojja kubanga ayogera nnyo naye olina okukimanya nti wano talinaawo bulungi wano talinaawo bulungi so byebyo biri ku sayidi eyo CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera beekumina ku mukutu mukola omulimu gw'amannyo nnyini ddala mbaagala nnyo mwenna abasubscribinga asante sana ate n'abakuba nti osubscribinga eno y'ensibuko y'amawulire g'otagenda kusanga wantu wala wonna so subscribinga so okuba nti tutambulira ddala wamu tekakawo aka notification bell kajje mu personalize katekemu all so tutambule wamu mbaagala nnyo peace and love